Bikolebwa betumenya ttaano. Buli alina Bayibuli y'ebikula osome. Awo bwe bwakya enkya, Yes. abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi. Ne Ana kabona asinga obukulu, ne Kayaafa, ne Yokaana, ne Alegezanda, ne bonna ab'ekika kya kabona asinga obukulu ne babateeka wakati ne babuuza nti, maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo? Awo Peetero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'abagamba nti, abakulu b'abantu n'abakadde, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyezza, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. So tewali mulala mu bulokozi. Tewali mulala bulokozi. Kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Kubera Yesu engalo nga zinoga. Ku kino ekisomeddwa wano, mu kiseera kino abatume baali baakamala okutambuza omusajja omulema ayatulanga ku mulyango gwa yeekaalu, ku mulyango olulungi, ku luggi olulungi. Omusajja ono yali akamala emyaka 38 nga mulema, yagongobala. N'akeranga ku makya n'afuna baamusitulanga ne bamutuusa ku mulyango okusobola okusabiriza ffeeza abayingiranga mu yeekaalu. Wali tiwanayita na bbanga ddene mu kiseera kino nga Yesu yakamala okuzuukira. Era kyobwera bulabi namubuuza Mukama nti, abantu b'ekigo wandyagadde mbabuulira enjiri ki? N'angamba, there is no better message than that. N'olwekyo nnyina obubaka obulungi gy'oli mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Yesu ng'amaze okuzuukira, ng'amaze n'okulinnya mu ggulu, n'amaaso gonna nga gamulabye ng'alinnya mu ggulu, ne bamalayika ne bajja babiri ne bayimirira mu maaso g'abo abaaliwo, abatume n'abantu abalala, ne babagamba nga bamulabye alinnya mu ggulu, nga bamulabye abuuka ng'agenda, era bw'atyo bw'ali dda. Yesu n'alyoka asindika Omwoyo Omutukuvu amukiikirire ku nsi wano, n'asiŋŋana abatume mu kisenge ekya waggulu ku lunaku lwa Pentekooti. Omwoyo Omutukuvu n'alyoka ajjuza bonna bali mu kisenge ekya waggulu, ennimi ez'omuliro ne zituula ku bantu, ne batanula okwogera ennimi empya. Buli omu n'ayogera olulimi oluli strange ng'omwoyo bwe yalumwa okulwogera. Abatume bwe baava ne batandika okubuulira enjiri, bonna abaakiraba n'ab'omu kibuga ekyo kyonna ne bonna be baasanganga. Ennaku tewaayitawo nnyingi ne bagenda ku yeekaalu. Eyo ku yeekaalu gye baasiŋŋana omusajja yali omulema, aya balengera nga bajja Peetero ne Yokaana, n'anyenya omukono ng'ayagala bamuwe ku ssente. Bwe yagunyenya ennyo ng'alaba bajja, ne bayimirira ne bamutunuulira, n'abagamba, bannange mumpe kasente. Ne bamugamba nti effeeza ne zaabu ffe tetulina, wabula tulina ekisinga ku ffeeza ne zaabu, tulina ekisinga ku ssente. Mu linnya lya Yesu Kristo, musajja gwe yimirira otambule. Oba okuba engalo zikubire ddala nga zinoga. Nambye oba okuba engalo nga zizo nga simpangise, zikube nga zinogera ddala. Omusajja n'ayimirira, omusajja n'atambula, omusajja n'agenda nabo, omusajja n'ayingira nabo mu yeekaalu. Ku mulundi ogusookedde ddala ddala yali tayingirangako mu yeekaalu bwe kyabaawo bambi nga the best you can get, bwe busente obunusunusu bwe bamuwa ali ku mulyango. Bayibuli ga nti yatuulangaawo asabirize abagenda okusaba Katonda. Wulira sitaani kyakukola. Laba sitaani bw'akuteeka ku mulyango, gwe n'obeera osabirizenga abo abagenda okusaba Katonda. Ng'emyaka gyonna gy'amaze ye tayingirangako mu yeekaalu. Bakwano be bamuleeta bawummuzaawo ekinene kyawanga ku mulyango kusabiriza busente. naye olunaku lumu Peetero ne Yokaana bamusanga
n'anyenya omukono ng'abasabiriza ne bamugamba effeeza ne zaabu ffe tetulina, naye tulina ekisinga ffeeza ne zaabu. Mu linnya lya Yesu Kristo yimirira otambule ogende. Nina amawulire amalungi gy'oli. Kisoboka okubanga effeeza ne zaabu tetulina, naye tulina ekisinga ssente. Tulina ekisinga ssente, bakiyita Yesu. Era n'omala okirisiivinga, n'omala okitwala kino ekirabo kye tukuleetedde, ngambye n'okkiriza obulokozi, olizuulira eyo n'oga nti abasajja bampa ekisinga ssente. Omanyi lwaki njogera bwento? Mu ssente temuli bulokozi, naye ate mu bulokozi mulimu ssente. Mu ssente kigambe naye baakulina nti okumanya nga obulokozi businga ssente. Mu ssente temuli bulokozi, naye ate mu bulokozi mulimu ssente. Mu bulokozi mulimu obugagga. Ani awulira ngambeko nti amiina? Lwekyo kye baamuwa kyali kisinga ssente, kubanga baamuwa n'omukisa okutambula. Yali tatambulangako, bw'atambula n'agenda ne yeekolera emirimu gye. Naye wulira ekyaliwo ku lunaku lwe yawonyezebwa. Wulira ekyaliwo ku lunaku lwe yawonyezebwa. Petro ne Yokaana bwe batambula naye ne bayingira naye mu yeekaalu, ng'agenda azina, ng'agenda ayimba, ng'agenda atendereza Yesu, ng'agenda abuuka embuuka y'ekirokole. Yeekaalu n'ekyankalana. Yeekaalu yali y'abannaddiini, baali tebakirabangako. Omulema bwe abadde ku mulyango, omulokole ng'amutambuziza, n'ayingira yeekaalu ng'agenda azina nabo. Saaviisi n'etabuka, emmisa n'ekyankalana. Simanyi owulira, emmisa bw'emala okukyankalana, bano mu kifo ky'okwebaza Petro ne Yokaana abawonyeza omulema waabwe abadde ku mulyango gwabwe okumala emyaka 38 bakwata bakwata ne babasiba ku mpingo nga babavunaana okukyankalanya emmisa oba esswala. Babateeka ku mpingo bakyankalanyiza esswala oba emmisa, ne babakuba emigo ne babateeka ne mu kkomera, ne babasuuza mu kkomera. Bwe babateeka mu kkomera, Mukama najja naggula ekkomera. Enkeera babasanga bweru nga bali ku kyalo babuulira ekkomera nga Mukama yali ggudde. Kubirako Yesu mu ngalo. Ne baddamu ne babanona, ne babatwala mu lukiiko nga bw'oluwulidde, ne babateeka wakati w'olukiiko lw'abannaddiini, ne bababuuza ekibuuzo ekikambwe ennyo naye nga tekyewuunyisa. Era ekibuuzo ekyo kyekifuuse obubaka bwange obw'olwaleero. Ekigamba nti ekibuuzo kigamba ki? Mbuuza nti ekibuuzo kigamba kitya? Yogera n'amaanyi naawe ndyoke nkubuulire nga nti ekibuuzo kigamba kitya? Ekibuuzo kiri mu lunyiriri lwa 7 olw'omusanvu. Ekibuuzo nga kigamba ne babateeka wakati ne bababuuza nti maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe ebyo. Ekibuuzo kiwulira? Bababuuza batyanziriramu mpulire 3 go. Again. Again. Gamba neighbor nawe yogera, ne neighbor atayogera mugambe nawe yogerako. Wadde mizimu gyakusibanye gye wameneka akati yesimatule ko yogere. Yesimatule wakati mu kwogera gigenda kuta. Gamba neighbor nawe yogera. Again. Again. Hey. Okusembayo nga gw'amaanyi bababuuza batya? Ekibuuzo kibaagala okumanya. Maanyi ki era linnya ki eribakoze ebyo? Eribakozesa bye mukola. Musango guli awo. Kibuuzo kiri mu kkooti y'abannaddiini. Biki bye babuuza bye bakoze byabatabudde omutwe, batambuza omulema. Kati omusango gubavunaanibwa kutambuza mulema. Lwaki baagala bannyonnyole maanyi ki oba linnya ki eribakoza mmwe? Ne mukyankalanya ekyalo kyonna. Maanyi ki amanyi mugajjawa? Ekyo ekibuuzo njagala kugamba n'olwaliro kyatakuza ensi eno omutwe. Kubanga era mu magezi g'abantu abasinga omungi si kyanukule. Abantu bangi batatutegeera. Beewuunya bwewuunya. Obagamba otya nti omwaka gugwako mwana gw'omuwala
atali mufumbo nti omwaka guggwako nga toyenze. Babuuza obeerawo otya? Babuuza obeerawo otya? Maanyi ki era linnya ki? Maanyi kyago agakumazaako omwaka ne guggwako nga toyenze, ate nga b'okubeerawo balina okwenda, b'okubeerawo balina okwetunda. Kati gwe bagamba ti omuntu wamala okolokoka taddayo kwegabangula, taddayo kwenda, taddayo kusiripinga arawundi. Bagamba mulimba era mulabika bina gye mwebaka era mulimba mubeerawo mutya. Twala ebyo tulimba. Lwaki? Tebakkiriza nga kisoboka. Bo bagamba ndi bwe nalokoka Lubaale ne mwokya, twamwokya, ebigali twabyokya, amasabo twagokya, irizi twazokya, nga bagamba mulimba. Shia mulimba era mulabika mubirina, era mulabika muliko mwabikweka, kubanga bo tebasobola kubeerawo we bitali. Sapule ziri mu bulago n'ebigali biri wansi wa kitanda. Obulaadi obulaadi babulina mu mikono naye n'eyirizi ziri mu kiwato, kubanga babuuza ekibuuzo ekitali kyanukule. Balokole mmwe okunyonga mulimba bulimbi. Maanyi ki? Maanyi ki ge mulina agababeesawo nga temulina Lubaale wansi wa kitanda? Ate nga ffe bwe tutabeera naye atwokya, ffe bwe tutabeera naye asula atutigomya, ffe bwe tutabeera naye atuttira obwana, ffe Lubaale bwe tutamukola obwana bwaffe abugongo basa, asula atukuba engoma mu mitwe, tuwuna ekiro ng'empunga malungu bwe tutaba na Lubaale. Byebibuuzo bye balina ne bolaba batalokoka, ne bagamba lokoka Lubaale omwokya nga gamba twala gwe naawe kati mwokya mbeerawo nti naye balokolemu mulimba. Waliwo ayangamba naye mulimba kirabika mwamala bikola ne mubikola ne bitereeza ne mbikweka, kirabika mwabikweka. Waliwo nayagamba mukristaayo waffe ennaku ezo n'amugamba abo ne bapasita timbeeteekera oyo Kiganda gwe mulaba oyo ayagala mwokya ebintu byammwe, yandibanga ebibye yabikola n'abitereeza n'abikweka, birabika birina era gye baabikweka. Omuntu abeerawo atya nga tayina Lubaale? Olaba nga akibuuza nga nokiremerako akiremeddeko, takkiriza nti omuntu asobola okubeerawo nga talina Lubaale. Nabano kyekyali ekibuuzo kyabwe. Babuuza bano ne bamwogere amazima. Maanyi ki? Mulina maanyi ki agababeesawo nga temulina Lubaale? Mubeerawo mutya nga temunywedde mwenge, ate nga ffe bwe tutagunywa tetwebaka. Mubeerawo mutya nga temunywedde ne webaka toni tujja. Ewiiki ne gwako, omwezi ne gugwako nga tonywedde waragi, nga tonywedde enjaga, nga tolidde mayirungi. Maanyi ki agababeesaawo? Maanyi ki agabalokola? Kyekibuuzo kye balina era kyekyabaganya okolokoka, kubanga tebakkiriza nti osobola okubeerawo, tebakkiriza nti omuntu abeerawo nga tewali Lubaale, tebakkiriza nti omuntu asula obudde ne bukya neyebaka ne bukya neyebaka ne bukya, wiiki ne gwako, omwezi ne gugwako nga talina kyatadde mu mutwe, nga tanywedde mwenge. Tebakkiriza. Bassebo ne bannyabo twagala okubategeeza nti waliwo amaanyi ge twazuula, waliwo erinnya lye twafuna. Eryo erinnya bw'omala oddifuna oba teweetaaga mwenge nate, eryo erinnya bw'olifuna teweetaaga mayirungi, eryo erinnya bw'olifuna teweetaaga njaga, eryo erinnya bw'omala oddifuna teweetaaga kwenda, erinnya bw'omala oddifuna Lubaale oba tokyamwetaaga, eryo erinnya bw'olifuna limalako, lirina amaanyi, likyusa, ligaggawaza. Ani awulira agambeko nti amiina? Omanyi omu kubabuuza ndi maanyi ki? Agamba gundi mmwe mwagala tutomeza. Omukazi ofumba otya nga tolina kantu? Omukazi nga tolina kantu kofumbira? Kubanga nenge bwabwe yakiwulira nga bakimugamba senga bwe yakigamba nti omukazi tafumbiraawo, omukazi abeerayo n'akantu kateera mu bbaawe mu nva, amuteera mu nva n'amukonkomaza, bakayita konkomaza. Olina omukonkomaza, kazi tafumbiraawo. Yawulira nga bakimugamba. Kati bw'omugamba okolokoka awulira nga amuga nti eddagala alisuule. Kati abuuza bwe ndisuula omusajja tankube, bwe ndisuula obufumbo bunaabeerawo. Kubanga senga yagamba era nkanyigako buli kaseera, kubanga senga yagamba omukazi tafumbiraawo. Ajjukira bbaawe bwe yajja okwanjula obungi bw'eddogo lye baapakira mu nkoko mu luwombo bbaawe gye yalya. Enkoko y'oluwombo ebeera mu kwanjula gye bawa omuko, ogita yakusaaga. Mwabamala gawerekera abako ng'owerekedde omuko, mwagala nnyo okulyaguzibwa, mala galya bye tategeera, ojja kulya bitakwatako. Bagipakira
teekamu bboza, teekamu konkomaza, teekamu kano kayayana, mukonkomaze, musiriwaze, asiriwale nga bw'omuyita agira nga wamusiriwaza. Bakimanyi omukazi tafumbiraawo, omusajja olina omulunga. Era abasajja balina abakazi abatali balokola, abasajja abo nze mbasaasira, babonyeebonye bannange, babonyeebonye. Era nze singa nali musajja ne bwe naali badde sinnalokoka, nga ndi musajja atannalokoka, mukazi wange ye naali muwadde amagezi nega nti 1 2 3 genda mubalokole bakulokole ng'obudde bukyali. Nze waakiri naalokoka luvannyuma. Omukazi naligambye yange olokoke, sijja kusobola. Nakusobola nga sengawo atandise okulagirira eddagala okundoga, nakusobola. Omukazi ng'ayagala amaka ge, nga talina Yesu, nga tannalokoka, kye bamulagirira kyakufumbira. Ne bwe bamugamba nti gotta biwa omwana omutabule mu ovakedo, teeka mu ovakedo omuwe mangu alye, osula olidde, tasobola kwebaka nga tonnalya. Bamugenda tekijja okutereeza nti anti agenza okulaba oyenda okumawo ng'olina bu message mu ssimu, olina bu video obw'obusiru mu ssimu, olina bu message obw'obwenzi mu ssimu, olina abawala bakubira essimu, olugenda okwebuza ewa sengaawe namugamba nti oyo bw'oba onoomugonza funa biwa omwana omutabule mu ovakedo, teekamu n'obutungulu, teekamu ayi osula olidde, tasobola kukkiriza kuyingira mu buliri nga tonnalya. Bwamulamba nti ate lino teeka mu butunda, kamula obutunda omuteeremu alye. Kyova olaba abasajja abamu atambula ng'ali nga yawunga bwati, bamuliisa ebintu nga yawunga. Oba otambula naye mu kkubo, mutero balabeyo ku street, muba mutambula n'akutomera, atambula banakutomera sole nsonyiwa ssebo, kugamba bambi yawungawunga, bamuliisa bbi, bamuliisa pupu w'omwana, bamulekamu kasala kkubo. Omuzanyisa omukazi atali mulokole ng'aloga, ate anaakukola ki? Munange omusinga amaanyi. Bw'omusinga amaanyi, bw'olina amaanyi weyita musajja mb'osajja lata, ogenda oyenda ku kyalo konna, akawala kawali wakawunzika, kawusigalo wakawunzika, n'akawali wakamala, kati nga bamugamba oyo togenda musobola, muliise bbi. Ng'alyoka akusimba bbi ng'owunga. Bakuulira ekiro obungi bw'eddogo lye waakalya, bakuulira ekiro ng'owunanga empuuna malungu. Era abasajja abamu obanga osula ku muzigo nga mulinaanaganyaawo, ogenda omuwulira ekiro ng'agira abeera ng'endogo yeekaaba, ng'omanya eddogo lituse gye baakamuliisa, bamuliisizza ebintu ebimu sigenda byogera wano, ebimu sijja byogera wano bye baliisa. Muyinza okutya ennyo, naye ng'ate okutya si kwe kukulu, kuba ate wabiri alyadda. Engeri yokka gy'obisimattuka kaakati, engeri yokka gy'osimattuka eddogo lye waakalya ne tuligoba ne lifuluma ne ligenda, engeri yokka gy'oliwona kulokoka n'okkiriza Yesu omwana wa Katonda. Gambako nti haleluya. Kyenvudde gamba nze ne bwe nalibadde nga siri mulokole, mukazi wange ye naali muwadde amagezi namugamba nti 1 2 3 yitawo mangu ogende mubalokole olokoke, sigenda kusobola nga toli mulokole. Nakusobola nti onotandika okundoga, nakusobola ojja kundisa wano popo w'abaana. Naali mugambe genda olokoke naye osinganemu abasajja abasiru, osinganeyo abasajja ngobaani yabaluga, ate nga yagaana mukazi w'okulokoka, ate yagaana omukazi. Omukazi namugamba nze ngenda balokole kulokoka, nagamba sikulaba ng'oligendayo, sikulaba ng'olinnyayo, nze saagala baawo alokole, nze siwasa balokole, tongeza n'olinnya mu balokole. N'omugamba omusajja ono baani yamuloga. Abasajja abalala bayayaana buyaayaanyi bakyala baabwe balokoke, ate ono agaana mugaane, ng'alinga agamba nti ogirondiisa pupu nze gwe njagala. Era omusajja omu yali wali makindi, esobola mwerabira, yali sheeka. Omusajja yali wali makindi mukyala we nga Hajati. Omukyala n'agenda mbalokole wali ekibuya prayer palace, omukyala n'alokoka. Hajati haja emiremire gimugwako, lwaki Hajati alokose? Era n'amubeera bubi nnyo. Nze saagala balokole, nze onswazamu basheeka, onswazamu bahaji, kandi basheeka bajja ewaka ng'ate basanga walokoka, ate basanga osoma bayibuli, nze omazeeko emirembe. N'ayita basheeka ewaka ne batuuza olukiiko, n'aloopa mukazi we n'agamba basheeka ekindeese wano. Basheeka mukyala wange oyo Hajati yawumpe mudde, yanswaziza, yalokose, aye amaka gange agaswaza, basheeka mwongereeko naye. Omukazi n'agamba bbaawe Hajati, n'abuuza sheeka, naye sheeka
oŋŋaana okulokoka omanyi biki bye mbadde nkukola nga siri mulokole? Omanyi bye mbadde nkukola? Omanyi emirundi emeka gye mbadde nkukiitinga? Wali otegeddeko ne mbadde nkukiitinga? Kati oŋŋaana okulokoka olinga aga nti nzireyo mbikole. Sitaani ng'atudde ku mutwe gw'omuntu era abaamutuddeko. Sheeka yagamba nti oba kitegeeza kwongera nkiitinga naye ove mu bulokole. Genda kola waakiri onkiitinga ove mu bulokole. Kampulira omuntu agandi fire. Owulidde obusiru? Owulidde obutagala Yesu? Oli yagamba Haji nti waakiri ogira ondiisa byonna bye badde ondiisanga naye ove mu bulokole. Ng'omanya nti oyo baamuloga nnyo. Baamukola batya? Okulokoka kwenkanyankanyizika. Okulokoka nga kutereeza omuntu. Abantu abayononekedde gwe botasobola kutereeza obulokole bwe batereezezza. Era nze ne bwe mba mukazi essaala yokka gye naalisabidde bba wange kulokoka. Bannange omusajja atali mulokole ng'aba muzibu. Oba onoomukuuma otya? Olina maanyi ki agamukuuma? Gyagenze ku mulimu ayenderayo, ku muliraano ayenderayo. Simanyi owulira ne bwagenda mu lumba okuziika nnyina era mu nsiisira ayenderayo. Osobola omusajja nga si mulokole? Wenyiriza ne weesiga ebizigo n'ogamba oba oliawo ebizigo byayagala kanenyirize, ne wenyiriza bulungi n'okola akaviiriko n'oteekamu ssente, ne weesiga make-up yonna kiro nga 2 namba n'oziteeka mu feesi, ne weetereza n'omwetereza n'osiba wato n'otereza buli kintu ky'olowooza nga kyayagala. Simanyi owulira? Buli akamwa otumwa n'otusiiga kalipusiitiiki omukube oba akaabe. Naye maama abasajja abamu bazibu balinga embwa bezaakomba mu bigere. Bw'aba alinyeko omuzimu gw'okwenda oyo yenna make-up gwe weesiize, ebizigo byonna bye weesiize, lipusiitiiki gw'otaddeko, cutegisi gw'osiize na buli ky'okoze, akuleka mu kisenge ng'onyirira ng'ettungulu era ng'oli mweru ng'ekidomola kya mulwana. Owulira? Akuleka mu kisenge n'asooba n'agenda mu ddiiro n'agenda mu kasenge wali house gaalo awunyawunya enkwawo n'amugwira. Bw'amala omugwira n'alyoka akoma weno n'ogamba oba kino ekitambo kyavaawa? Kati house gaalo ako akawunyawunyamu ate kaayagala. Musajja bambalinga basezi, omusezi aleka ennyama ennungi ku mudaala n'agenda ali omufu awunya. Kampulira agamba ne Yesu yamba. Yogera n'amaanyi gamba Yesu yamba. Omusajja omw'ennaku ezo mu maka ge yavanga mu kisenge. True story. Abadde ng'ava mu kisenge n'asooba n'agenda mu ddiiro mu lukuubo n'agwira house gaalo n'alyoka akoma mu kisenge kye. Maama abaana ne yeetegereza n'agamba naye ono abanga afulumye mu kisenge muno okulagawa. Ekisenge kiri self contained, toilet n'ekinaabiro biri munda. Naye ngenda okuzuukuka munoonya ku buli simulaba, omukulu yagenze abanga alazeewa. Bwadda nambuliza namuga naye taata w'abaana obanga olazeewa ekiro? N'abaze mba ngenze mu ddiiro okusoma bitabo. Agenze gwira house gaalo kuba naye mu kisenge waliyo emmeeza esoma ebitabo. Maama abaana nayeefuula yeebase olunaku lumu naye ng'ate teyeebase. N'amuwulira ng'ava ku kitanda asooka mulabiriza bw'ati n'abanga atambula alabire eddala oba yeebakidde ddala. N'alyoka asooba oluggi yalulekanga nga sitapuli teriiko. N'aluggula mpola asooba n'ettala taziteekako. N'alyoka afuluma n'agenda agwiranga house gaalo buli kiro. Maama abaana agamba bwotyo bw'okola. Kaakati nno lumu maama abaana n'amutega endebe mu mulyango. Yamutega endebe. Omusajja watungera bulijjo bw'abadde akola ku luno era bwe yakola n'azuukuka eyo matumbi budde n'atandika okusooba
bwadde mabega ayagala kakasango naye bakidde ddala n'amubaza nga yeebase kumbe ku luno maama abaana teyeebase amuwulira n'atambula mpola asimba obunkenke basimba obunkenke abasajja abenzi asimba obunkenke agenda agamba nti mulaba naggula oluggi mpola jjukira tataddeeko ttaala bwe yakuba okugulu ebweru yakukuba mu ndebe endebe newuggana papa naye ate abenzi beekaza bannange abenzi beekaza yaboggola ng'alinga laddu ani yatadde endebe eno musiru gwani yatadde endebe eno mu mulyango maama abaana n'amubuuza ntaata nga tonnaboggola nnyo naku bwatuka taata kuwokulaga obadde olagawa taata obadde ogenda wa gwamfuga bano gwampa amateeka kujendaga gwandagira gende abadde agenda kugwira house gaala kubanga bambuza nejalaga nga tayinza kunnyonnyolayo ekinaabiro kiri gyasula mu kisenge etoileti gyeri ne firiji weeri sigandi abadde agenda kunywa mazzi tayinza kunnyonnyola naye abadde agenda kwebaka ku house gaala aleka omukazi mu kisenge ayeesiiza ebizigo ayeeyerusa obulungi ennyo omumyufu ennyo ayakola enviiri ekitambo kimugamba nti house gaala yalimu ekyama ekitali wano ngambira naibo yakulinaanye bw'abanga musajja mugambe gundi gwe bajja kutega endebe ani yagamba sitaani aleeta okuwummula tosobola kufuna kuwummula mu sitaani yesu yekka yagamba nti mujje gye ndi nammwe mwenna abakooye nammwe abazitoowereddwa nange n'abawummuza ani awummuza sikyabawulira ani awummuza ne bw'olifuna essente ennyingi ennyo toliwummula ne bw'oliwasa omukazi omulungi ennyo toliwummula ne bw'olifuna omusajja nga mugagga nnyo era ojja kukabirayo amaziga bw'onoba nga tolina yesu tubalabyeko abaana bawala bagamba nze njagala omusajja nga mugagga njagala omusajja nga mugagga ng'alina tente era ng'alina n'emmotoka era ng'alina n'ennyumba maama nnyabo ani agamba nti wolibifuna ng'ommula togenda kuwummula amaziga gogenda okukabirayo tegamanyiddwa muwendo kubanga bw'alimala okukufuna afunireko n'omulala olyoka ozimba omutwe kubanga gwe wali olowooza nti sente zokka ziyinza okubeera ekyokuddamu sente si kyakuddamu obugagga si kyakuddamu amaka omuli sente si kyakuddamu bangi abagalimu nga basula bakaaba bakoze bawedde walinga atalya mmere mukazi wattu yonna gyali emuddamu mutwe omusiŋŋana nga mumaka alinga magagga nnyo emmoroka nga weziri naye nga yenna akoze aweddewo alinga atalya lwaki sente tezireeta kiwummulo ekireeta ekiwummulo bakiyita kimu kyokka yesu kristo mwana wa katonda ani awulira ngambeko nti amiina kyavudde agamba mujje gye ndi mmwe mwena abakooye nammwe abazitoowereddwa nange n'abawummuza nze bwe namufuna nawummula sikyetaaga walagi mu bulamu bwange sikyetaaga bbiya mu bulamu bwange sikyetaaga bakazi mu bulamu bwange sikyetaaga sikyawankawanka okwenda si mukwano gwange obutamivu si mukwano gwange lwaki bwe nafuna yesu buli omuwulenga ogwali mu nze vacumu eyali mu nze yesu yagiwummuza yagijjuza kubanga agambye etandiko bakigambye nti ye lyejjinja eryanyumibwa abazimbi erifuuse ekkulu ery'okunsonda yesu yejjinja eryali libulawo bw'olituuzaawo mwana wange wajjula bw'olituuzaawo mwana wange wamatira ani awulira agambeko nti amiina abasajja ne babuuza maanyi ki era nakati wali eri ababuuza bagamba naye maanyi ki agawuganya akasajja ako naye maanyi ki agabalokola ne muzinga yesu obutakoowa naye maanyi ki agabalokola nemba nga tebabasasula nga muli mu bulokole nga tewali abasasula naye nga muli basanyufu mande ku sande januari ku desemba ng'osigadde oli mulokole nga ne yesu omwagala maanyi ki twagala okubategeeza nti amaanyi ago gasiŋŋanibwa mu linnya lya yesu maanyi ki agababeezawo ne mwebaka nga temunywedde mwenge maanyi ki agabalefula nga muli basanyufu ng'ate ffe okusanyuka tumala kunywa simanyi uli bo bagamba bo okusanyuka bamala kunywa mwenge amala kuyiwamu buli kye bakola bamala kuyiwamu bw'atanywa njaga anywa omwenge
hanyuma walagi beewuuza gwe essanyu olijjawa n'obuuka n'ozina Yesu nga tonyodde na walagi babuuza maanyi ki obabuulira nga tobakwekanga bagende nti amaanyi ago gasinganibwa mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Abasajja ne babuuza maanyi ki era linnya ki Bayibuli gende babateeka wakati nakati babuuza mu kika ky'owamwe babuuza obeerawo otya nga tosamidde ate nga bo bateeka okuŋŋaana buli mwezi ne basamira. Bwe batasamira ebintu bibatuga. Bwe batazina abalongo babookya. Bwe batabazina babookya. Kati nze ennaku ezo fitwabazaala era nze gwolaba wano kati essaawa eno ndi Ssaalongo. Ondabako bwe banjokya simbuuza ondaba olabako abalongo bwe banjokya banjokyawa nkebero netegereza nga banjokya batya nazaala muliro owaayi nazaala muliro nazaala baana sizaalanga muliro naye bambigwa atali mulokole olina okubaalula n'obaalula nga gyonito yalula bukoko obaalula nga yalula obukoko munange neyo kamwe kirokole gy'osobola okuzaalira abalongo n'otabaalula ate ne batabaako kye bakukoze ate ne babeera balamu ate ne beeyagala naawe abazadde ne weeyagala ne ssente n'ozisigaza n'obugagga ng'obulina n'emirembe ng'ogirina n'okuseka ng'oseka n'okwebaka nga weebaka otulo ntujja ekyo kiri luddawa kisobokerawa eno yokka mu Yesu. Maanyi ki agabazaaza abalongo ne mutabayalula amaanyi ago tegali walala gali mu linnya Yesu. Maanyi ki agabafumbisa ne mufumba mu maka nga temulina ddagala nga temulina ddogo nga temulina yirizi ate ne mufumba ate obufumbo ne buwangaala. Maanyi kyago gamba ndi gali mu Yesu. Yogera na maanyi gamba ndi gali mu Yesu. Yogera na maanyi gamba gali mu Yesu. Yogera na maanyi gamba gali mu Yesu. Maanyi ki agabawasisa abakyala n'obeera kw'omu ate n'akumatiza ate n'owangaala naye ate nga gw'olina. Maanyi kyago ate n'otayenda ku bahawusi gaabwe n'otayenda ku bakozi n'otayenda kyalo kyonna kutambula nga wenna olinga embwa erunduze ng'olinga embwa erunduze ku kyalo. Ate nga bwe wawasa abantu wabagamba nfunye gwe mbadde njagala nfunye gwe mbadde noonya n'omala omufuna. Obwenzi bwakula bulala. Obwenzi bukuteekamu ekinoso gamba nti ekinoso. Setaani akuteekamu gamba nti ekinoso. Mwana nge mbikula olunyiri lwe naasembya nalwo abantu bano bawulire ku ekinoso kino bye kikola. Abantu banjagadde okuwulira ekinoso kikola bye. Genda mu kitabo kya Ngero gye ngenda okusembera. Ngenda kusembera mu kitabo kya Ngero gy'obolaga. Ngero abatambula mwenna muyimirire wamu okujja ng'oli Asha. Come on, favors. Engero omulabye? Ngero 3:15. Sooka owulire Setaani kyakola mu bulamu bwo nga tolina Yesu. Wuliriza Setaani kyakola mu bulamu bwo n'amala akuzuula n'amala gwikiriza n'akwatiriza nga tolokokanga nga tolina Yesu. Wulira Setaani kyakola. Soma. Ngero essula 3:15. Lugamba lutya? Ekinoso kirina abawala baakyo babiri. Baliwa bonna bakola biki? Aboogerera waggulu nti mpa. Kiddemu ekyo kiddemu ddala ddala gy'ovudde. Ekinoso kirina abawala baakyo babiri. Kinoso ye dayimoni ye Setaani. Aboogerera waggulu nti mpa. Katuwulira ekinoso wano kikiikirira Setaani. Bayibuli kirina abawala baakyo babiri aboogerera waggulu nti mpa. Bwe kibaleeta ne kibasimba mu mutima gwo mu bulamu bwo bwonna ennaku zonna gwe tolimatira. Ofuna ekintu bakiyita mpa. Bwe kituuka ku mwenge tolikkuta gw'okolerera kubanga buli kaseera kigamba mpa. Bwe kiwa bbiya nga kigamba kati mpa amalwa. Bw'omala okiwa amalwa nga kigamba mpa liralira. Bw'okiwa liralira nga kigamba mpa omulirina. Bw'okiwa omulirina nga kigamba kati mpa omunaanansi. Bw'omala okiwa omunaanansi nga kigamba mpa omukombooti. Bw'omala okiwa kyogera mpa. Olowooza olikikkusa tekikkuta. Kiwala kya kinoso kiri oli munda kigamba mpa.
bwe kituuka okusaba abakazi oyinza okufuuka ng'embwa y'oku kyalo nga kyasabye abakazi maama nyawo kigamba nti kati bw'ompa omuwanvu matira n'okinonyeza omuwanvu n'omukiwa olumala ekiwa omuwanvu diga nti mpa omumpi ate ng'eggulu bakiwadde omuwanvu kakigamba mpa omumpi nogamba omumpi omuno kamugezeeko muteekemu ne ssente nozabe n'amufuna n'amatira olumala ekiwa omumpi nga kigamba kati mpa omunene bw'omala ekiwa omunene nga kigamba kati mpa omutono bw'omala ekiwa omutono nga kigamba nti kati mpa ow'endali n'okiwa ow'endali nga kigamba nti kati mpa ow'ebitege bw'omala ekiwa nga kigamba kati mpa omuganda bw'omala ekiwa omuganda nga kigamba kati mpa omunyankole bw'okiwa omunyankole ng'ogamba kinaamatira nga kati mpa omulaŋŋo kati mpa omukyoli bakusanga buli omu omulina nga yonna buli omu wamu tesitinga kyo kigamba mpa eri munda tekimatira naawe oli mujulizi wange okiwadde bannange okiwadde naye kyali kimatidde wangi ng'okipakidde mwenge kyali kimatidde ng'okipakidde bawala kyali kimatidde ng'okipakidde abasajja kyali kimatidde ng'okipakidde abamu kibasaba sente bya bugagga babbye bali banguzi wali wawe na kiri kikye naye tamatira ayagala kutta balala ayagala kutta bantu afune ebirala obutamatira bubeera eri mutima ani abuteekayo kinoso gamba nimba akunenanye gamba nimba akunene ndi kinoso mumbulizo yakunene nti obadde omanya ekikutawanya ndi kinoso kirina abawala bameka boogera waggulu nti boogera batya mpa sente mpa kino mpa buli kyekikulaga kigamba bwompa ekyo nga matira kasita ompa ekyo nga mmaze bwomala okiwanga kigamba sina matira mpa kyoyo kya mululu kyoyo kyabutamatira kyoyo kyabutakuta togenda kukuta buli kyekikusaba kigenda kikusaba ennaku zonna ani asobola okugoba ekintu ekyo kimpa ani asobola okisiguukulula ani asobola okijja mu mutima gwo bamuyita yesu kristo omwana wa katonda oyo bw'omusembeza mu mutima gwo akikwata n'akisikayo bwezu n'akisuula ebweru nadda wali we kibadde n'atuulawo n'ajjuzaawo n'omatira n'ojjula omutima gwe ne gumatira n'omatira ne mukazi wo gw'olina n'omatira ne by'olidde n'omatira ne ssente z'olina n'omatira n'omusajja gw'olina n'omatira na buli kintu ky'olina kikule yesu yekka yaleeta obumativu yaleeta obukufu yaleeta obumativu mu mutima yaleeta obumativu ani awulira ngambeko nti amiina obanga tomulina bw'obanga tolina yesu ne ssente obusente teziri kumatiza bajja kutta ng'okyazinoonya bayibuli ga nti ayagala effeeza takutenga feeza abasajja ababbi bagenda wali ku Kampala road true story myaka nga mukaaga egiyise kwe natiira obubbi era kwe natiira ekinoso kino bagenda wali Kampala road ne bakuba amasasi kashiya w'oku petrol station ne bamubbako emiliyoni 4 ne badduka nazo ne bagenda tebakwatibwa 4 days later ababbye emiliyoni 4 babattira Entebbe nga bagezaako okubba wa forex bureau babbye emiliyoni 4 4 days ago babattira Entebbe nga nazo tebannazirya zimalawo babakubira masasi Entebbe nga babba wa forex bureau gamba naye bakulenje obutamatira naziri tebannazirya kino ekinoso kyekyali era muno omusajja gwe mbagambye ono mumutegedde oyo aleka mukazi we mu kisenge kimugamba nti kahawisigalo kalimu ekyama genda okakyekinge kalimu ekyama n'aleka mukyalayo mu kisenge kawunyawunya naye amugamba kalimu ekyama yimirira mwana wange tukoole yesu agobe ekinoso yimirira mwana wange tumukoole agaba amaanyi gali agabadde gabuuzibwa nti maanyi ki era linnya ki eribabeezaawo
maanyi ki era linnya ki eribaleetera okulokoka, maanyi ki era linnya ki eribayambye okulokoka, ate ne mulokokera ddala ne mubeerawo nga temusamidde, ate ne musigala nga muli balamu ne lubaale nga tabasse, ne mubeerawo ate ne mukola ssente ne muzifuna nga temusose kusamira, nga ebintu tebibatuga ekiro, nga tewali bibatuga, nga temunywedde enjaga naye nga mwebaka obudde ne bukya, mwebaka otwontujja nga temunywedde mwenge naye nga mwebaka otwontujja, ne mufumba mu maka gammwe obufumbo ne bunywera ng'ate temuwadde basajja malogo, temuwadde basajja madagala. Nze ŋŋamba maanyi kyago agamusajja gwe agakuleetera okuwasa n'osetolinga n'omukyalo omwo, amaanyi ago si malala, gasiŋŋanibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Naffe bwe twamukkiriza ge gatufudde gye tuli, ge gatunyweza. Ani alina engalo azikubire Yesu, ani alina engalo azikubire Yesu atukyusa, Yesu atunyweza. Mukubire n'akalulu, gattako n'akalulu. Nannyini maanyi ago, nannyini linnya eryo, nannyini maanyi ago, nannyini linnya eryo, mukubire engalo n'akalulu nga biwera. Haleluya! Kati ngenda kubakkiriza mwenna obutebe obwo mbuveeko, mwenna mutambule nga mujja wano tusabire wano. Mbakkiriza mwenna muveeyo mujja wano. Akaseera kano katwale nga kakulu nnyo. Mukama ayagala okuwa opportunity nate. Setaani abadde akwepikira amulemese. Setaani abadde ayamalirira ntolina kyolifuuka nti agenda kusanyaawo future yo. Ntolina kyolibeera nti akumaze nti akusiraanyiza nti owedde tolina kyolibeera, tolina gyoliraga, tolina kyolifuuka. Olwaliro omweyambula mu linnya lya Yesu. Olwaliro osala eddiiro ng'ova mu teritole ye, ng'ova mu bwakabaka bwe obw'ekizikiza, obwakabaka obw'ettima, obw'okusiraanya. Emyoyo gibadde ginoonya okutta, olwaliwo ekikabadde anoonya okutta, kati essaawa eno omusimattuka. Teeka emikono waggulu bwezibiriza amaaso go, giwanike mu bbanga straight. Teeka emikono waggulu straight. Ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, Mukama wange, olunaku olwaleero nzija mu maaso go nga nkwegayirira, onsaasire, onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa olwaleero. Binsonyiwe byonna, ayi Yesu. Osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu, kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okwewa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubera Yesu engalo nga nyingi n'akalulu ng'ate engalo ziri waggulu ddala, ng'engalo ziri waggulu n'akalulu nga kali waggulu. Nga bw'omugamba nti Yesu weebale, 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 Yesu weebale. Teeka emikono waggulu, gamba nti ayi Yesu, Mukama wange, nzija mu maaso go nga nkwegayirira, onsaasire, onsonyiwe ebibi byange byonna ne byonna bye natambuliramu, bye neekolera n'ebyo bye bankolera. Yesu, nzize ku musaalaba, nzize mu maaso go, binsaasire, obinsonyiwe. Nsaasira taata, nsumulula, kubanga Yesu gwe wajja zibe n'obulamu, gwe wajja zibe n'obulamu, ate zibe nabo mbungi ddala. Yenze kennyini gwe wajjirira. Yesu onsaasire, Yesu onsumulule, era olwaleero mu linnya lya Yesu mmenya buli kikoligo kyonna ekibadde ku bulamu bwange. Mmenya buli ndagaano yonna gye nakola ne Setaani mu kumanya ne mu butamanya. Mu linnya lya Yesu ngimenya, ngisazaamu, era ndagira buli muzimu gwonna ogubadde mu bulamu bwange ngulagira nta fuluma obulamu bwange, buli ndwadde yonna na buli muzimu gwonna ogubadde mabega w'endwadde eyo ngulagira
Fuluma obulamu bwange na buli ndwadde yonna, na buli bulimi bwonna, na buli kipali kyonna, na buli kisiraani kyonna, na buli kikoligo kyonna, na buli muzimu gwonna, na buli mpewo mbi, na buli musambwa, na buli mayembe mbiragira obulamu bwange genda mu linnya lya Yesu. Emikono gireke waggulu, emikono gireke waggulu. Mukama ng'enkuba bweva mu ggulu n'etonnya, n'etobya ettaka kwetonye, n'eribaza emmere n'etuuka n'okuliibwa. Wagamba n'ekigambo kyo bwe kityo bwe kinaabeeranga, nti tekiriva gy'oli ne kikka wano ku nsi ne kiddayo nga tekikoze ky'okitumidde. Mukama, abantu bano mbabulidde ekigambo kyo, mbabulidde amaanyi go, mbabulidde ekisa kyo, mbabulidde obusobozi bwo, mbabulidde by'osobola okukola. Kano ke kaddo bituukirize mu bulamu bwabwe. Nkusaba weereza amaanyi agawandagirira ng'enkuba bw'eva ku ttaka n'etobya ettaka. Weereza amaanyi go ku ssaawa eno okukoma ku buli musajja na buli mukazi. Weereza amaanyi go agagoba emizimu, weereza amaanyi go agasimbula emisambwa, weereza amaanyi go agasimbula emizimu, amaanyi ga Katonda taata gaweereze nga gava ku namulondo ey'ekisa. Weereza omwoyo omutukuvu, weereza omuliro gwo gwakka ku lunaku lwa Pentekooti gwambale buli muntu ku ssaawa eno. Omuliro gwo guweereze gwambale buli ali wano, omuliro gw'omwoyo omutukuvu, omuliro gw'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu buli ali wano mugweko, osimbulize buli ndwadde badde mu mubiri gwe, endwadde ezitula mu luseke, ezitula mu nsigo, ezitula mu lubuto, ezitula mu nabaana, ebizimba by'omu nabaana, ndagira kansa, ndagira athima, ndagira pressure, ndagira sikoserusi, na buli ndwadde yonde badde mu mubiri gwo, buli ndwadde badde mu musaayi gwo, endwadde zibadde mu magumba go, ezibadde mu mutwe, mu linnya lya Yesu Omunazaalisi, ebadde bikwebakako ekiro, ebadde byakuwasa, ebadde byakufumbirwa, ebyonona emikisa gyo, ebyonona emirimu gyo, ebitta abaana bo, ebijjamu embuto, ebyonona emirimu gyo, ebyonona buli kyokola, ebyonona buli kyokwatako, ebyekuteekako okukyayibwa, obutayagalibwa, ndagira buli musimu, ndagira buli kyokola, ndagira buli musamba, kale fuluma, kale vayo, tandika okuta abantu ba Katonda. Ngambye bate bobadde wawamba, bobadde wakwata, ndagira buli ndwadde okufuluma, ebizimba biragira okubula, omusujja mulagira okubula, kansa mulagira okubula, athima lekabule, ekave musaayi gwo, sukaali mukomya, omusujja ngukomya, salgon pressure nzikomya, eddogo ndimalamu amaanyi, nkutulako buli ekikubaddeko, nkutulako buli ekikoligo, nkutula ebipali, nkutula ebifiini, ndagira buli muzimu vayo, tobulamu bw'omukazi. Ngambye mute, ngambye fuluma, ngambye taata gwe Setaani, tane bamalayika abo, buli ndwadde badde mu bulamu bwongi kolimira, buli ndwadde badde mu musaayi gwo, ndagira sirimu okukolimirwa, leka sirimu akolimirwe, emisamba gino gigenda, emisamba giduka, oyo muyambe ba Asha, mumukwate, ndagira muliro, mu linnya lya Yesu Omunazaalisi, emisamba gigenda, amayembe gagenda, amajini gagenda, eddogo ligenda, lwala agenda, ebitambo bigenda, abachwezi bagenda, abarangi bagenda, eddogo ligenda, genda mu linnya lya Yesu. Mute, n'oyo muveeko, genda! Ya muyambe muleete no muyambe mubateeke wano, mubayambe mbaje bantu bajja balinnya mu linnya lya Yesu Omunazaalisi. Buli ali wano koowola Yesu, buli ali wano gamba Yesu nyambe, yogera, gamba Yesu nyambe, yogera, kyogere, tonakyogera, gamba Yesu nyambe, yogera n'amaanyi, gamba Yesu nyamba, Yesu nsumulula, Yesu ntaasa, Yesu nyamba, yogera n'amaanyi wiyakuyamba, yogera n'amaanyi wuyo Yesu akuyamba, amaanyi ge gagwe gakuyamba, yogera, gamba Yesu nyamba. Wiyakuyamba, wuyo Yesu akuyamba,
Uyo alina gw'ayamba. Yesu alina gw'asumula. Gamba nange Yesu nsumulula. Totunulira byoli naawe oyina ebibyo. Totunulira byoli naawe oyina ebibyo. Naawe oyina ebibyo. Naawe genda ng'omugamba Yesu nange nsumulula. Yesu nange ekyankwata kinte. Yesu zibiriza amaaso go ng'obyogera. Zibiriza amaaso ojja kubeera distracted. Gamba Yesu nange ekyange ekyankwata kinte. Ekyansiranya kinte. Ekyaggala amakubo gange nange kinte. Ekyayonona emikisa gyange kinte. Ekyayonona ebyange kinte. Ekyaggala amazigi zange kinte. Ekyaggala amakubo gange kinte. Olwaliro Yesu nsumulula. Nsumulula. Yogera. Yesu nsumulula. Yogera. Tosirika yasabye akamwa ko yogere. Gamba Yesu nsumulula. Yogera. Kyogere nga bw'okidingana. Kyogere nga bw'okidingana nti Yesu nsumulula. Yesu nyamba. Yesu nyamba. Leka akuyambe. Uyakuyamba. Yogera. Genda maaso ng'okyogera. Genda maaso ng'okyogera nti Yesu nyamba. Yogera. Kiddemu okyogere. Yogera. Uyakuyamba kyogere. Yesu nkomaako. Yesu nkwataako. Yesu tompitako. Abakwaya bwe mba mukyaliwo muteeke mu luyimba olugamba tompitangako Yesu omulokozi. Kyogere n'amaanyi Yesu nyamba. Mukowole. Bayibuli egamba buli alikoola erinnya lya Mukama alirokoka. Leka akuyambe. Leka Yesu akuyambe. Yesu takuita